kaliro nze nakalowoozo baganda bange abaseera ebisinga tubeera awo ne tulowooza nti waliyo atugoba naye tuligenda okutunda mabega bwe tuti mwegendereze nnyo oyinza okufubutuka emisinde ngomayi wali akugoba naye oligenda okutunda mabega bwoti ng'emisinde gy'ofubutuse mwattu gya bwereere nga teri akugoba. Kati mbasaba baganda bange tufubutuke emisinde nga tumaze kutunula mabega nti eri yakugoba kuba amaanyi gayinza okugweramu obwereere. Onange nze okugamba yakagamba akalala ate mayi mamange yantuuza mamange yantuuza omukeko gwo ne gunywera wabula njagala kubagamba waliwo omuzungu agamba yagamba nti the rotten mango always come down on its own. Tubana ebintu ebitawanya eyo kino kikutawanya ali yo nga ine kitu kikutawanya kiri ki togwemenya togwa mu maanyi. Njagala omanye ekintu kimu nti omuyembe omuvundu tebagukuba nkonyogo tonoga muyembe muvundu guvaayo ne gugwa gwokka wansi. Kati bwoba ogamba nti ogenda kuba omuyembe omuvundu okaane nagwo you just wasting your time. Oshitegedde the rotten mango always come down on its own. Propaganda yenna mu mukole naye temwerabira. Mu maka ga Alien Skin waliyo kamera n'ensonga eyazimuteekesaayo yemmwe baluma monga. Njagala kubajjukiza zino ze zimu ku ntalo ezirumbya Alien Skin n'aziwangula. Mujjukira olutalo lwa Nuupu Hooligans na Alien Skin abo baamulemererwa. Mujjukira saga y'ensambya olunalo yaluwangula. Saga ya Gudo mujijjukira bulungi. Awo nawo yali muwanguzi. Olutalo lwe ne X mulujjukira. Awo nawo yali muwanguzi. Njagala kubannyonnyola mu kuba waako ku biography ku muntu kigwe mulwanagana naye. Okitegedde? First year mujijjukira mu nkuuka. Era Alien Skin yavaayo nga muwanguzi. Entalo nnyingi ne mikwano gye abamaliriza ne badda gyali. Mujjukira olutalo lwa Alien Skin ne ba promoter okuli Abitex ba Nobati baani naye bonna bamaliriza bakomyewo gyali nti toyina kuzibu. Olaba Alien Skin yawangula olutalo lw'ejjinja. Ejjinja iganga era n'avaayo nga mulamu. Kati so kati kambabulire kino. Omanyi obo video bonna bwe muleeta simanyi omugenzi yayogera bwati fetwa nalaba wano ku bantu abakulu atenga bayivu abagamba Alien Skin nti wajjati era ye yabakubye emboko ku kitebe. Kati olaba mwayita Alien Skin wajjati nga jjati kitongole kya byakwerinda n'akikulira mu kimanyi naye olwamala okubakuba ne mugamba nti jjati ya Alien Skin. Kati awo kyemunoonya ku mwana ono sikimanyi naye nga bwe yawangula entalo ziri zonna zembamenyedde nkakasa naluna ajja kubulumaliriza. Njagala nnyo mu bujulizi bwammwe bwe muleeta muteekemu ekigambo kamera eziri ewa Alien Skin kuba ze zisinga okumanya. Ekyokubiri yaziteekayo si musiru yamala kubakoowa na propaganda wammwe. So my brother Alien Skin tuyimirira naawe mu mbeera eno tukimanyi nti ojja kugiyitamu fenga abakokkererezaamu. So baganda bange abaagala okugenda ebweru mukimanyi nti nze mba n'akatambula buli lunaku. Kati neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ba Erepa Dubai warehouse Erepas salala ali $1,300,000 bakuliisa bakusuza ate nga bakujjanjaba ekyenjawulo ewanga akasente kooteekamu nga bize ekuli mu ngalo. Mwetaagibwa abaana bayitirivu kuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Noonyaako ku noti 7141745 oba noti 74 noti 672684 ogenda kuba onfuna butereevu.